Alright, baganda bange ne bannyinaze amannya nga bulijjo yenze yeekolera itongwa obudde bwe buti. Saawa 10 ez'akawungeezi mba ntuuse ng'akalagaane bwe kataggwa buli kangeera bwe nabasuubiza nti mu budde bwe buti nda kubeera nnyumyako nammwe ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Wano nno wensabire yakatwegattako osharinge video z'ogwange gwakunamya bannange nakyemalira ogwammwe gwakusaasaanya bubaka. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel gye bayita yeekolera official. Ate nayo obuweereza bwaffe bubeerayo nga bungi nnyo ddala. Ogwange gwakunamya baganda bange ne bannyinaze ogwammwe gwakusaasaanya bubaka nsooka ottumirako bannayuganda mu buli nsonda abali munda mu ggwanga, abali ebweru wa Uganda mu diaspora, abali mu USA, abali mu Europe, abali mu Middle East n'abali awala mwenna. Mbeebaza bannaye baganda bange ne bannyinaze nti buli omu yeebale kuzannya paati ye mu struggle muno Jose nsanyisa okulaba. Buli omu yeebale kuzannya namba ye, buli omu yeebale kusaasaanya video bangi mu mmwe musobola obutaba na buvumuuze yeekolera bwe nnina kutuula wano kwogera byenjogera. Naye ate nange bino byenjogera bifuuka ebitaliimu nsa singa mbanga bigamba bakiggala, naye munnyambako obubaka ne mubusaasaanya ne butuuka eri munnayuganda omulala, munnayuganda omulala, munnayuganda omulala. Nafunye n'akasimu okuva wa mukwano gwange omu munnakenya nga neebaza nti yeekolera weebale. Wano waliwo bannayuganda abakwogerako nti munnange oyamba kinene nnyo mu nkyukakyuka era olumirirwa ensi yo. Bannange baganda bange ebigambo byange bisobola okuba nga tebimala kulaga butya bwe tusiima, naye ate baganda bange ne bannyinaze nsiima nnyo nammwe obuweereza bwammwe. Nsiima nnyo obuweereza bwammwe baganda bange. Promoter agambye tagenda waweeru, ali wano togenda waweeru, beera wano naye mukuŋŋaana enkola yange etera kubeeti nti nsooka kubayimbiramu ne ndyoka ŋŋenda nkuba essasi ku nnyama z'abantu. Ate nne kisinga okubeera ekyennaku leero essasi ŋŋenda ddikuba mufu. Tinaye bebi tonnumya otyo ng'omutima gundi kukwe kale nnyamba munnange. Life nzibu nnyo naye naawe obulamu tebwetaaga kulumya. We muliwo obulamu bw'otimanya teno waliyo bose ekiwubaalo kama tumpulira newe nnemu okulya tokimanya naawe naja natunfaako wakula otya nnumwa labayo naawe tinsula sebaseerero tiketi bazigula we zikulaba nina tululya lavo njagala nkulinge eno sigiri yennyini. Alright, kakali mmaze okubasanyusaamu katudduke kiyumba anaagwa tugende ku mulamwa. Baganda bange ne bannyinaze olunaku olwalo nga tetunnatuuka ku Emanuel Mutebire eyafudde gavana banka ya Museveni etali ya Uganda. Kansooke mbalageko ekituuse Burkina Faso omukulembeze waayo bwe bamumamudde omukono mu kibya gwe badde bayita Christian Kabure bamumamudde omukono mu kibya. SFCL emaze okumumamula mu buyinza. Kakati Africa yonga yo Africans eri mu kweyalula mpola mpola etandise okuleeta amatabaganu gatte buli mukulembeze mukadde oba gamumamuleko. Yo Africa ng'ensi oba continent etandise okweyalula ereeta abakulembeze baayo abanaaweereza abantu era nsooka okuyozaayoza bannansi beeyo. Burkina Faso wabayo munnayuganda aliyo bagambe nti yeekolera mu Uganda abagambye muyogeyoge mukulike ekijjankunene. Era essaala ze zimu ze baasaba naffe eno bazituweerezeeko naffe twalukenga akaaluka muggi kubanga omujjegga yatukinako eno mu Uganda. Yenze yeekolera itongwa tusimbudde baganda bange ne bannyinaze. Nga bw'eri nkola yaffe wano mu Buganda ti omuntu ebiseera ebisinga ne muba mubadde mulina obutakkaanya ne muba mubadde temukolagala naye ate bwafa munnange ogenda n'okubagiza oba bwafiirwa omwana osooka n'oteeka empala naye ebbali ate n'ogenda n'okubagiza n'omuganga bitalo nnyo eby'omwana wo. Weewaawo
Emanuel tumutebire tumusiime tulina obutakkaanya naye ffe nga bannayuganda naye nganze omusajja yakulira mu Buganda nsooka kugamba nti nga kitalo then ntandika ogumutyemulira wadde mulambo kati olwaleero. Emanuel tumusiime Mutebire yafuuka gavana wa banka enkulu mu mwaka ogwa 2021 paka olwaleero era amaze emyaka 21 nga ye gavana wa banka ya Uganda. Emanuel tumusiime Mutebire yadda mu bigere by'omukulu Charles Kikonyogo eyabeera gavana wa banka okuva mu mwaka 1990 paka mu mwaka 2021. Emanuel Mutebire taweerezangako bannansi era tabeerangako gavana wa banka ya Uganda, abadde gavana wa banka eya Museveni era ku mulembe gwe anajjukira nnyo tinnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abbye nnyo eggwanga lye bayita Uganda ng'agenda bugenzi mu kittavu ky'eggwanga n'akwatamu nga bw'ayagala njagalayo bwe ziti musajja wattu n'amuwa kubanga ono musajja wattu abadde taweereza bantu ba Uganda abadde aweereza muntu omu nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okuzzaako emabega mu mwaka 1974 Uganda ali etubidde mu katuubagiro k'ebyenfuna omukulu Idi Amin ne yeesitula bukolokolo ne mukyala we Madina ne bagenda e Libya ewa munywanyi waabwe Gaddafi eyali pulezidenti wa Libya mu budde obwo n'abajuna ku buyambi n'abawaayo kasente mu dollars era sente ezo bwe baatuuka mu Uganda zaatuukira mu State House Entebbe. Esente bwe zituukira mu State House Entebbe mukulu Idi Amin n'alagira sente zonna zivugibwe nga zitwalibwa mu banka ya Uganda kubanga Uganda mu budde obwo yali mu katuubagiro ak'ebyenfuna. Mukyala we Madina kyava mugamba kino mwami tekigenda kusoboka naffe tusooke tujjeko akasente tugende tuteekeko mu za akawunti eyo ebunaya tugulewo akawunti. Idi Amin mu busungu obungi yali agenda kusabula mukyala we Madina oluyi n'amugamba munnange zino sente si zaffe sente za ggwanga era zaavugibwa zitwalibwa mu banka enkulu eya Uganda naye ku mulembe guno ogwa Museveni zijjibwayo bujjibwa. Idi Amin yatwalangayo butwazi ye nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ajjayo bujja nga bw'ayagala alagira bulagizi ti kaakati waliyo mmeka waliyo bweziti ze mumpeerezeeko bweziti nga n'eki kyasembyeyo yagambye ti ayagala sente ayagala sente obuwumbi 407 obw'okumulabirira era mbakakasa Emanuel tumusiime tumutebire ng'enkola ze bulijjo bwe ziri emabega nti onajjayo bujja nga bw'ayagala ne zino abadde agenda kuzimuwa. Emanuel tumusiime tumutebire mu bufunze ku mulembe gwe nga gavana wa banka Uganda ebadde teyingiza sente mu kittavu ebadde ejjamu bujja ekitaaliwo ku mulembe gwa Idi Amin dada ekitaaliwo ku mulembe gwa Idi Amin dada. Emanuel tumusiime tumutebire ku mulembe gwe kinajjukirwa nnyo nti sente ya Uganda enaabuuse nnyo ebbeeyi nga ye gavana wa Uganda n'okutuuka ku extent nga nusu 10 tosobola dduwa mwana kugenda ku ssomero n'alukkiriza oba ne lumugulira terulina okumugulira. Teweerabira nze waliwo kojja wange gwe nabeerako naye mu mwaka gwa 2000 naye nga bw'aba ava ewaka nga nsigaddewo ne mukyala we ng'aleka nusu 7 ne tugula ekyennyanja n'emmere n'akalobo k'amanda ka nusu 5 ku mulembe guno ne nusu 10 terukyasobola kuweebwa mwana kugenda ku ssomero naye nga ku mulembe guli nusu 5 lyaliisanga amaka g'omwavu ate abaana ne bagamba munnange muzeeyo tetenkanyiza nnyo waakiri tusobodde okulya ku bijanjaalo baakatogo ebisiike kwe gamba Emanuel tumusiime Mutebire agenda kujjukirwa nnyo nti ku mulembe gwe sente ya Uganda kwesingidde okunaabuka ebbeeyi n'obeeraawo nga n'ennusu kakadde kamu munnange ojja kwesanga nga tekakyayina nsa kubanga kaakati n'ebisale by'amasobe byalinnya emisolo gyalinnya ku buli kintu n'ekibiriiti tekikyaliyo ku nnusu 10
Nzijukira mu mwaka ogwa 2024 twalinawo omukazi we twagulanga sukaali yali wa nusu 7 n'ayongezaamu nusu 100 abantu ne beecha ne bagamba tetugenda kuddamu kugula wa Namukasa tugendenga ewa Lutalo gye tuba tugulanga ebintu mwaka gwa 2024 nga nusu 8 nga sukaali wa nusu 7 bwe yayongeramu nusu 10 abantu ne bagamba nti apaana kino tekigenda kusoboka. Naye today sukaali ali ku 3,000 ng'ebiseera ebisinga atuuka ne ku 3,500 atuuka ne ku mutwalo emabegako mu 2011 mu kisiibe ekyaba akimanyaako yatuuka ku mutwalo mulamba ogwa ssente. Naye nga byo byonna bireetebwawo lwa ssente ya Uganda kunaabuuka bbeeyi nti omutwalo gwedda gwagulanga kino omutwalo gwedda gwagulanga tude omutwalo gwa leero tosobola kugulekera mukyala waka nti mukyala gugo tetenkanya era akugamba kimu tolina ky'oŋŋamba kasajja gwe nusu mutwalo gukole ki ku famire eno kwegamba omutwalo gwa Uganda edda ng'ogwagula ente nnamba olwaleero tegukyasobola kugula mmere emala famire y'abantu basatu awaka oyinna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bw'abadde yafuula tumusiime Emanuel ng'omunaabuusi wa ssente ya Uganda era kigenze ku rekodi omusajja oyo ayebaka emirembe kigenze ku rekodi nti ye musajja akyasinze okunaabuula ssente ey'eggwanga alijjukirwa nnyo mu byafaayo bya Uganda ng'omusajja akyasinze okunaabuula ssente ya Uganda neggwamu value kwegamba ssente ya Uganda today ebaddenga oba ŋŋambe nti eyayongerwako 2 nti luli ebiseera 2 ekyagulwanga 10,000 olwaleero kigula emitwalo 10 ekyagulwanga 10,000 today kigulwa emitwalo 10 kwegamba ssente ya Uganda yaginaabuula ssente ya Uganda oyo musajja yaginaabuula n'agyongerako 2 luli ekyagulirwanga ku 1 kakati olwaleero olina okwongerako 2 osobole okukigula. Waliwo wano agambye nti mu 2000 walina smartphone ey'emitwalo 5 kyogamba neeyo nkulaakulana smartphone zaaliwo mu budde obwo haba NRM obuzibu nammwe mulizoninga ng'abaana abato smartphone by then zaaliwo. That is the question. Kibanga omuntu wona agambira ti ku mulembe gwa Museveni abantu baguza amasimu n'omwana omutaayi n'essimu luli zaaliwo mmeka ebyo ebintu ebimu ng'enkulaakulana biringa mukazi anaazaala si gwe asalawo ddi lw'anaazaala. Tosobola kusalawo ti leero sirina ssente omukazi tagenda zaala. Waliwo ebintu ebimu nga munnange bituusizza okubeera. Owulidde muganda wange Innocent ebintu ebimu biba bituusizza okukola ki okubeera. Point of correction mu mwaka gwa 2000 tewali smartphone mwana wa taata. Owulidde munnange tewaliwo smartphone tuddeyo ku Emanuel tumusiime tumutebire. Emanuel tumusiime tumutebire. Emanuel tumusiime mutebire anajjukirwa nti ye abadde taweereza banka ya Uganda abadde aweereza banka y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni era nafunye nnyiike bwe nalabye omukulu Muhammad Nsereko MP wa Kampala ng'agamba nti ono abadde public servant. But to be honest, ono abadde public servant. Ono abadde public servant mwogeze mazima basajja mmwe muswaze stand. Ono tabadde public servant. Abadde omuweereza w'omuntu Ssekinnoomu Yoweri Kaguta Museveni. Era tabangako muweereza wa ggwanga. Kuba nkulaze nti ne ku mulembe gwe ssente y'eggwanga kwesinza okunaabuukira. Munnange ebiseera ebisinga omuntu we bakulonda ku kifo baba bakuleese kwongerako si kutoolako. Naye pima geraageranya. Pima era geraageranya. Gwe bw'oba olaba omusajja ono Uganda agyongeddeko oba agitoddeko
ng'aweereza abantu ssekinnoomu agyongeddeko oba agitoddeko ekyo nkibalekedde naye yalina statement gye yakola emabega ng'era bamuneenyako nti munnange wano byatambula bubi wano tebyatambula bulungi yaddamu n'akola statement n'agamba kubaali bamunyeenya tewali agenda kunzijja mu kifo kino okujjako mukama oba osanga n'akagattako okujjako mukama oba osanga naye ebiseera ebisinga buli lw'otuula mu kifo n'otoyagala kukivaamu ng'ate okoleramu majjaani ye mukama asobola okikugjamu ye mukama asobola okikugjamu kakati olwaleero mukadde waffe mukama yamugje mu kifo ekyo kye yali alowooza nti ye asobola okukibeeramu leero ne luli n'enkya kino nno kibeere ekyokulabirako eri bannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne banne bwe bafuga obubi mu nsi muno waliwo ssente weetuuka nga tekyayamba waliwo ssente weetuuka nga tekyayamba otherwise Mansa Musa teyalifudde Farawo teyalifudde Kadafi teyalifudde naye ssente zaaliwo naye mu budde obwo nkulayirira tezayamba nkulayirira mu budde obwo ssente tezayamba kanne bano mubaleke beegazaanye batinettine naye akagombe kavuga ti abaaye muve mu buyinza abaaye muve mu buyinza babugaaniddemu naye mbakakasa mugenda vaamu ngalaminake mugenze nako ale nga muvuddemu mu ngeri ekyasinze okubeera embi twali tulabye abanene emirembe engalo olunaku olwaleero ekifo ekyo ekya gavana wa banka ya Museveni kyetaaga okujjuzibwa naye teweekanga nga bakiwadde Sobi teweekanga ng'ekifo kya gavana wa banka bakiwadde Sobi kubanga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni today egulumiize nnyo abatemu ababbi bannanfuusi bakifeesi beyagala kati olwaleero okukola nabo nti Sobi eyakubanga abantu obutayimbwa eyabbanga abantu n'abatta n'okubatta olwaleero akolera munda mu gavumenti ya Museveni kakati nga Museveni bw'ayagala ennyo ssente ekiyitiridde ne we kiteetaagisiriza ogenda kwesanga nga Sobi bamuwadde okubeera gavana wa banka eya Uganda ekyo nkibabuulidde teweekanga nga Sobi today baweereddwa omulimu ogw'okubeera gavana wa banka ya Uganda ekyo nkibabuulidde era Museveni bw'oba onoonyewo okuzza mu kifo ekyo okuva lwekiri nti obbiramu bubbizi ssente za ggwanga omubbi omulina eyo teekawo Sobi oleme kuddiranga abantu ba buvunaanyizibwa bamutebire kubafuula bakajja bangu tutuuke n'okwogeranga ebijweteke ku nfa zaabwe abasajja abaali badde bakungubagirwa mu kitiibwa abasajja abaali badde nga baweebwa ekitiibwa abasajja abaali badde beebuzibwa kubanga bannansangwa today obafudde ekyambika bafudde ebyenena nti batuuka n'okufa munnayuganda n'agamba nti baliose ne bafa kakati teekawo basobi bakifeesibo bayaye banno era wenjogerera olwaleero Sobi yalifuuka gavana wa banka ya Museveni Sobi today yalifuuka gavana wa banka eya Museveni Sobi yewangulidde omulimu kubanga ono ayagala nnyo ababbi ayagala okubba ssente mu kitavu ky'eggwanga naye ate olaba nga Sobi we yasobolanga okuzinonera mu mayumba g'abantu we yasobolanga okuteega abantu naye ate zino zaanaabangako ne kontro ajja zigendanga bugenza ajjeyo atwalire mukama we kakati mwana wattu Yoweri Kaguta Museveni Sobi ye muntu omutuufu ow'okusikira Emanuel Mutebire tumusiime agenda omulimu gukola bulungi ogw'okubbira ssente munnange nze we bambikidde nti gavana wa banka afudde omanyi bamuyita gavana wa banka ya Uganda ze muyita gavana wa banka ya Museveni ze bambikidde nti afudde
Oyankubidde essimu ne mugasiri wali etonga bya kijega abagagga bafa. Abaweereza mu gavumenti ya Museveni bafa. Ne mugabano be bannannyini nsi. Bayina ssente, bayina obujjanjabi, bagagga bavundu. Nga kijja kityo okuŋŋamba nti gavana wa banka ya Museveni afudde nga be bayina control ku ssente. Naŋŋamba yeekolera towakana. Omusajja ekyamazima afudde ebyaddala ne mugamba leka kunsudiya, leka kuwayira musajja, leka mukuba kifiini. Omusajja mulamu abantu abo tebafa, naye lazima ngendo kebera ku mikutu egyesigika nga baŋŋamba nti ddala kituufu omusajja afiiridde mu ddwaliro e Nairobi ku Nairobi Hospital. Ekisinga okwewuunyisa bano abasajja nga bwe nabagambako of recently nti eno Uganda bo bagifuula limbo. Eno Uganda yafuuka limbo. Baziikamu buziisi tebagikulaakulanya. Yensonga lwaki bwe balwala bagenda Nairobi wa gye balina obbajjanjabira n'obabuuza Nairobi ebyo ebyuma bye bagenda babajjanjabireko Nairobi babiweeseza Nairobi. Mbadde nabo babigula bunaya ne babiteeka mu nsi yaabwe. Mwateyo gye muddukira mugende babajjanjabe. Lwaki ebyuma ebyo temubireeta nammwe wano? Kubanga ne gye muddukira bagende babajjanjabe babitwalayo butwazi. Naye ekisinga okubeera ekyamakulu nti babitwalayo babafuga Kenya bannansi bano bagwira. That's why bwe balwala baddukira ate eri. Bwe mubanga obulamu bwammwe mubugula Kenya, lwaki temukoppa ebiri Kenya ne mubireetako wano? Lwaki temuteeka eddagala mu malwaliro? Gavana wa banka sente mmeka omusajja Emanuel tumusiime tumutebire? Emanuel tumusiime mutebire zafulumiza muzigenda mu ministry ya byabulamu. Naye ng'ate eddagala terigendayo Mulago wabula bazibbye ne bakamaabe begabanyiza nti fulumya obuwumbi bwe buti tugenda kukuwaako bweziti sayininga. Naye n'afulumya nga balimbye nti bagyateeka ddagala Mulago. Abaaye lwaki bwe walwadde tewagenze Mulago? Lwaki waddukidde Nairobi bw'oba obadde okakasa te Mulago eddagala mubadde nga muliteekayo? Lwaki bwe mudduka bwe mulwala muddukira Nairobi? Lwaki mmwe temusobola kuteeka bujjanjabi mu nsi yammwe oba byetaagisa kufuna bujjanjabi butuufu mu nsi yammwe? Lwaki bwe mulwala mudduka mugenda Nairobi? Abaaye e Nairobi eyo gye musanga ebyuma ebibajjanjaba gye babiweeseza oba nabo bagula bigule, oba nabo babigula bigule ne babireeta mu nsi zaabwe. Kyekitaliiwo mwe temusobola kubigula. Tude n'owulira nti EDF eri enegundi eri Congo buli lunaku bagisaasaanyizaako obwassedde bwa Uganda obwa ssente. Bagisaasaanyizaako ssente nnyingi, ssente nnyingi ezigula emmundu ez'okutta ffe. Kale kyali baddoke senga emmundu ezo zigulwa kukuuma ffe na byaffe, naye emmundu bazigula kutta ffe, tebazigula kukuuma ffe. Tambuza video emmundu ezaaliguliddwa kale okukuuma ffe bazigula kutta ffe. Kakati sooka weebuuze lwaki sente zonna muzisaasaanyiza mu kugula mmundu ne mutagula byuma bigenda mu malwaliro mutuuke okulwala babatwalenga mu malwaliro g'eggwanga ne mutuuke okuddukira Kenya ojja nti Kenya abaayo baweesa ebyuma ebyo gye muddukira. Mwe Afrika mwagifuula limbo, sorry Uganda mwagifuula limbo nti erina kuziikibwamu buziikibwa mirambo. Bwe mufuna akasente aleke mubbi wano mu Afrika oba mu Uganda mugenda ne mukainvestinga Sweden. Mukyala wa Museveni engoye zayambala balina zigula Sweden. Omwana wa Museveni engatto zayambala zirina kuva Sweden. Museveni suuti zayambala erina kuva Italy. Eddagala eri ku bwente za Museveni lirina kuva wa mu nsi ezo China. Bwe bafuna ssente ebizimbe babizimbe eyo mu Europe na mu America. Bwe balwala baddukira mu nsi ezo bagende babajjanjabe. Naye ate ekisinga okubeera ekyennaku bwe bafa nga bakomezebwawo wano. That's why nkugambye eno Uganda limbo. Emanuel tumusiime mutebire today bwe yalwadde
bamuddusiza eri naye bwe yafudde malayiti ye egenda kukomezebwawo kuno era eziikibwe kuno. kyekyo kye mbagambye nti Uganda bano abasajja bagifuula limbo, balina kuziika mu nziike bafu, wabula ate tebasobola gikulaakulanya kuleeta bya bujjanjabi bye banoonya e Bulaaya. Tebasobola kugizimba mu bizimbe bitemyanga muntu. Tebasobola giteeka mu system ya education nungi. Tebasobola kugiteeka mu malwaliro malungi n'amadagala gonna ebyuma ebyetaagisa ebirungi ku bulamu bw'omuntu. Naye ate ekisinga okubeera ekyennaku bwe bafa babaziika wano. That's why nkugambye bali abasajja Uganda bagifuula limbo. Eno Uganda limbo erina kuziikibwa mu buziikibwa mirambo. Eno Uganda cemetery mwe balina okuziika obuziisi emirambo. Naye ate ekisinga okubeera ekyennaku Omuganda agamba nti asiika obulamu omukono tassa. Naye baganda bange era n'ogwo omubisi gw'okamudde nga tossa mukono oba tossa kigero okamula Mukama bw'aba agambye nti guno gugenda kufa guba tegugenda kulama. Kandi bano bakoze buli kimu ekisoboka okulamya obulamu bwattu musiime. Naye mbakakasa bigaanyi obulamu bwe Mukama yagamba ngenda butwalira wano. Weewaawo asiika obulamu tassa mukono, naye Mukama agambye awadde temusizza mukono ono ye mututte akomewo mulimbo e Uganda. Era yakomyewo wadde nga byonna mubadde mu bikozi, sente z'eggwanga zibadde zimusaasaaniddeko, buli kimu mubadde mu kikozi. Naye mbakakasa akomawo wano mu Uganda, agende mu ttaka gye mwasindika Yasiini Kawuma, gye mwasindika Franka Senteza, gye mwasindika Rita Nabukenya, gye musindise abaana baffe. Naye agenda kulega ku ttaka eryo. Sigambe nti nasanyukidde enfaaye, naye ebiseera ebisinga omuntu okumanya obulumi bw'okufa nga naye amaze kufiirwako. Omuntu okumanya obulumi bw'okufa nga naye amaze kufiirwako. Kakati olwaleero obulumi, emiranga, okwazirana ebibadde nga mu mpya zaffe bigwiridde olujja lwammwe nammwe. Bigwiridde olujja lwammwe. Naye nga kitalo nnyo nnyini ddala ekya gavana wa banka ya Museveni. Tusaba Omukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Kinene weebale kubaako muganda wange, tambuza video. Munzanyusa nammwe bannange. Oluusi olemwa. Nkulabye ssebo mukulu Kinene Umaru, nkulabye muganda wange. Weebale okubaako. Nsanyuse nnyo okubaako. Weebale kubaako, tambuza video. Nsanyuse okukulaba. Obaka bw'omusomyi oba kyobadde oyagala Mukama wange ow'ekitiibwa musomyi. Olunaku olw'eggulo lwabadde lwa Sande. Abakkiriza bakedde okgenda ku Angola Cathedral kyaki y'abakristaayo basinze ku Mutonzi, naye basanze amagye gazinzeeko ekifo ekyo, nnyumba y'Omukama, nga ne bakkiriza muntu yenna kusala kugenda ku nnyumba y'Omukama. Naye mbagamba wano we tutuuse. Umaru agambye mukyaze kansomese ali nkukyalize wange wina page yennyini gy'oliko ye Facebook muganda wange. Yennyini gy'oliko Facebook oyina timeline. Genda weekyaze ewuwo otandika okusomesa. Nja kujja Mukama wange njigire ewuwo. As simple as that. Nzaani yankyazaako? Nze wano woyagala nkukyaze? Nzaani yankyazaako? Teri yankyaza. Najja wano nempe endowooza zange. Naye genda ewuwo owe endowooza za abantu we banaazigula bajja kujjanga bakulabe naawe otandika okukola bino byenkola. As simple as that. Tommalira budde. Bannange olunaku olw'eggulo amagye gazinzeeko Ngora Cathedral Church of Uganda.
Galemesa abakkiriza b'Omukama ababadde bagenda okwebaza omutonzi n'okumuloopera ebizibu byabwe okubalemesa okuyingira bagendeko mu maaso g'Omukama bamutendereza amaanyi ge n'okumwebaza by'abakoledde n'okubakolera kino oba n'okubayisa mu bye babadde bayitamu. Naye baasanze amagye nga gabazinzeeko nga gabakutte nga gazinzeeko ekifo kyonna kyonna nga gabagamba temuyina we mugenda kusaba. Ffe tubagambye ekifo kino tukizinzeeko naye teweerabira baganda bange nabannyonnyolako gye buvuddeko naye mbagamba n'abasajja tudde bawulira balina amaanyi bagakiza Mungu tudde ffe abantu ba bulijjo batusukkulumyeko bamaanyi nnyo kaakati batuuse n'okulemesa abantu b'Omukama okugenda mu nnyumba y'Omukama. Naye ate baganda bange abakristaayo temwerabira nabagambako nti kino kiri atabaala babanga bazimbula emizikiti ne bagiyingiramu n'engatto ne batta abasiraamu ne tubakubira enduulu tubagamba nange mujje mwogere ku bintu bino mwe mwalowooza biri eno waffe. But today Museveni ayagala kusaanyawo madiini gonna nammwe eyewammwe abalumbyeyo kuba kaakati ono obuyinza awulira abukiza Mungu abasiraamu awulira tudde amaze ovafuggaza amaze okubakkakkanya kaakati asituse azzeeko ate neeyo mu makanisa gammwe. Kyensonga lwaki nabaga abaganda bange mwenna abali mu Uganda nti kino kiri atabaala bwe kiba wano munnange ojja kwesanga nga ate bw'otakirwanyisa nga kikyali wa neighbor kigenda kujjawo. Kaakati nammwe eyo kituuseeyo ngenzeeko ku Muhoozi ku lukyala lwe olw'e Rwanda. Owekitiibwa mutabani wa Kabwejumbira gwe bayita Muhoozi Kainerugaba yagenze e Rwanda naye ng'alaga nti yagenze ku nsonga za ggwanga. That's why nabagamba balo babadde bagenze ku nsonga za family kubanga today Muhoozi ye muduumizi wa Land Force katugambe. But don't forget waliwo omuduumizi w'amagye ow'oku ntikko. Kakati mbuuza Museveni oyo Muhoozi yagendedde mu kapasite ki e Rwanda? Mukama we yamusindise omuduumizi w'amagye? That is the question kubanga today ayina kuba wansi wa muduumizi w'amagye ow'oku ntikko oba omuduumizi wa UPDF gwe bayita Mbaddi. Muhoozi ayina kuba wansi we. Naye gwe sooka weebuuze Muhoozi okugenda e Rwanda ku nsonga ye ze bayita ez'eggwanga ze z'empita eza family bwe ziba za ggwanga olukusa yalufunye okuva ewa mukama we omuduumizi w'amagye gwe bayita Mbaddi. Anseri nti nedda bw'aba yabadde agenze kutebenkeza nkolagana ya Uganda na Rwanda so si nkolagana ya kitaawe na Kagame. Gwe sooka weebuuze Uganda terina minisita wa nsonga z'ebweru? That is the question. Uganda terina minisita wa nsonga z'ebweru? Uganda erina minisita ow'ensonga ez'ebweru. Era bwe kibanga kyabadde kyakutabenkeza enkolagana wakati w'ensi ebbiri ogw'omulimu gwabadde gulina kukolebwa minisita ow'ensonga z'ebweru gwe bayita Alhaji Abubeka Jeje Odongo kumalulya embiziyo anaye n'omusiraamu nali embizi naye taba mwangu. Alhaji Abubeka Jeje Odongo teweerabira ye minisita ow'ensonga ez'ebweru. Kakati bwe kibanga kirina kuba kyakutebenkeza Uganda nansi ndala ogw'omulimu gwabadde gulina kukolebwa minisita w'ensonga z'ebweru. Gwe weebuuze lwaki Muhoozi Kainerugaba ye yagenze e Rwanda okutebenkeza Uganda ne Rwanda. Kiriza oba gaana zino zaabadde ensonga za family. Omwana yagenze kutebenkeza kitaawe muto na kitaawe. Zino ensonga tezaabadde national issue. Senga zaabadde national issue zaalikoleddwako minisita w'ensonga z'ebweru. Bwe kyali badde nti ensonga zaabadde eza security
zabya kwerinda wakati w'ensi ebbiri sooka weebuuze lwaki si muduumizi w'amagye ow'oku ntikko ye yagenzeeyo lwaki si muduumizi w'amagye Mbadi ye yagenzeeyo kubanga Muhoozi alina kuba wansi wa Mbadi kale katugaye Muhoozi ye yagenzeeyo yasoose kufuna lukusa kuva wa Mbadi kubanga ofiisa yenna anaatambula asooka kusaba lukusa okuva ewa mukama we abaaye Muhoozi yafunyeeko olukusa okuva ewa mukama we. That is the question. Bwe bayita Mbadi bwe bibanga ensonga zaabadde zabyakwerinda awo nno we nabagambira nti bano abasajja bawa bannayuganda ebifo naye nga tebabawadde bifo. Baba bannayuganda ebifo naye nga tebabawadde bifo. Bakuteeka mu kifo naye ng'ate ekifo mwe bakutadde bakitemako omutwe nga be bakufugira mu kifo ekyo. That's why kino kyeyolese lwatu nti Muhoozi ye bosi wa Mbadi. Mbadi bamuwa mafunfugu naye oli bamuwa obuyinza bwonna. Mbadi bamuwa mafunfugu na kifo naye oli bamuwa obuyinza bwonna. That's why ono asobola okugenda wonna nga nasaba na lukusa lwonna kuva wa jeno we oba wa kamanda we n'agenda wonna wayagala nga nasabye jeno we tasabye komanda we. But mwe bannayuganda ebyo temukimanyi. Baganda bange bammedi basiraamu assalamu alaikum abampemula ba yekinene yani ebyo tebabitegeera nebo bakubira torch tebabitegeera abula okudda wano n'ateeka no content. Thank you for watching me. Bwemba sisiiwa lwaki weetakula? Bwemba sisiiwa muganda lwaki weetakula? Ale muganda nge kinene Haruna mwina okumanya ekintu kimu baganda bange. Tudemwe muyinza okulooza muli safe. Abantu benjogerako be batta basiraamu bannammwe naawe ekyo kimanyi. Naye bw'oyogera mwola okuba mukyalya mu ngalo z'abasajja bano nga mugakoogera biki oyogera biki. But nabagamba Museveni kawuka akali amannyo. Tudde oyinza okuba oli safe gwe ng'oli mannyo ffe tuli kabooli. Kawuka akali amannyo bwe kalya kabooli n'otakangulira kasenya mu buli ngeri kajja kulya amannyo. Tudde nammwe mujja kutuuka ku mbeera eriibwa abasajja bano mulyoke mugambe nti so bani baayogeranga. Munnange bye twogera bituufu. Tetwakyawa Museveni twakyawa mayisa ge. Mukitegedde baganda bange. Otherwise sina gwe nsindikira nze notification nti jangu olabe kuyeekolera. Taliyo byebyo baganda bange ne bannyinaze. Olunaku olwaleero mami wange mukama mulungi Lusi otusereeti naye olunaku olwaleero munzikirize tukome wano njogeddeko ebisinga obunene ebirala mubirindire tunaddako. Yenze yeekolera itongwa mwebale okubeera ku live eno ey'olunaku luno olwaleero. Ale nsooka okwebasa baganda bange aba NRM abali ku live eyaleero. Soko okwebasa baganda bange abali ku live eyaleero nga ba NRM. Buno obubaka ate munnange businga kubeera bwammwe. Omusumba asanyuka nnyo singa abaawo omusamize alokoka olw'abaasiko walinze naye gwe nojja leero n'obuulira abaalokokedda tudde n'enkya ne luli n'obuulira abaalokokedda. Kitegeeza enjiri yo terina impact yonna. Naye bwe wajjawo omusiraamu oba omulokole oba omusamize mu kkanisa ale munnange oba ozanye paati nene. So aba NRM bwe mubeera ku live nga zino munnange munsanyusa nnyo. Kiraga nti obuweereza bwaffe eyo bubatuukamu bulungi era nsaba Omukama Katonda abawaate nammwe kye musinga okwagala abazibula amaaso abalage nti muli ndiga ezaabula eyo gye muli si gye mulina okubeera. Maama wange Naalongo Lusi mukama mulungi awe South Africa nkutumiddeko nnyo maama wange omulungi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.